Kekadde mulindwa tunyumyemu n'omwami ono Sengule ow'olulasange. Export TV mutimbagano YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter wonna tunoonyeeko. Nze omwana Soda ne mutaali Mukibi Abe omutaka omugave muzzukulu wa Ndugwa lwabirya bwawoza kisekulu lengeja simanyi lunangwira bw'ova akawala ako ng'ebyange biwedde ebanja liwedde okomaawo wenkoma ng'ebbanja liwedde waliyo ekisooka ekirala kyogere Mukibi akutye olaba n'ennyini byo tabimanyi tayinza nakyo kyogere mabega kange wama ekisooka oti kyatayogedde basebo ne banyabo tusimbye ku Mutala Lugala eno y'ofiisi yaffe era studio yaffe bw'atwetaaza osobola otambula bukolokolo n'ojja bw'oba obuze n'okuba ku nnamba zaffe ziri awo wansi nosobola okunyumyamu ensonga nnyingi mazima buuza kuba kulaba kasooke mmalayo ebisoko biri anti kalweta kulira aguma ne bimulya ate era mujjandibu yagimala mujjandibu yagimala aleeta obuzibu era obuzibu obwo ayeweza omumba bwe bazikubaawo nkwagadde seka muli kansaze kakati ebisoke ebyembadde ngambe abe byalina okukuba ngaayogera akoma wali eri akoma wali eri Lwandugwa Lwakatende Lwabirya Lwawoza Ssekulu Lengejja simanyi lunagwira mupaka walaako awogezawo maami mupaka walaako bannange tufudde n'okuwera n'awera ng'alinga mutabaazi kakati mupaka walaako ebanja liwedde owoolugave tabanja bw'abanja takwasa era owoolugave njagala munyiikire nnyo ebisoke by'okubikuba kubanga nabyo bisoko bikulu nnyo bw'abanja takwasa amaabe bwe lwavu mwanzisa mutwale tusasula mutwale omutuuze ku kiwoozima balyoke bamunazeeko boobe ekiwoozima kati ntegedde nti kati bigenda kutawanya genda ekitabo Olulasange eyo kigule kiikino naawe abonaabona n'olulimi lwayogera omwami ono ekitabo bakiyita Olulasange ye oba enkuluze dictionary y'olulimi Oluganda osobola omukubirako nakikutuusaako n'osobola okuyiga asobola okunkubira ku 078 599 343 078 tonabuuza kubalade mpozi anti wenzijja wano kati mwageze studio mwazikoze buda ndi mukwetegereza mataala studio muntandikwa export TV ekintu mukiwanise wenda ndi kusamalira ngabe kintu mukiwanise nnyo banange no mataala yone kamera ziyeno zewuja zire konze banange export TV ekintu mukiwanise naye nga mwebale nnyo mwebale kukola banange olaba munerabiza n'okubuuza ku bantu abatulaba lamusa sebo kale bagamba nakikubye tatuuka ku nsonga kannemeyo okwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi nga sibabuuzaako bannange mba neeyisa ekirero engulukuku teyeeyita lusozi ate emperegeze tefuuka nnyini ddya nze musisi bosa Geoffrey nabusiro nkonge yabuvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwago atalina mazzi talya saava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka luwoomya okwetoloola Ssengendo na bulamu weewaawo nange ntuuseewo kubanga omukakajja analya ku bisuggalu naye talwawo kutuuka muguli munnange omuzira ŋŋoonya ntuuse ku Export TV yo ekuleetera ebyensonga omanyi nakumanyako ate nakumanyanga eyakumanyanga bw'avaawo ekkubo liziba muno eyakwagalanga lwakwebengulako lwakubanja n'ensimbi emu naye nga nsobola ntya kubanga wano mu butuufu byakimanyirire kiringanga mu butuufu kya Sonkona Kkovu kubanga buli we litambulira mu luwajjanga era libeera litembawulo aba Eshadai Service International bekwate ku nsonga z'okutambuza akasente tuli kuza abaana ku masomero banyinaffe abali ebweru w'eggwanga ng'oyagala sindika sente zituuke bulungi nnyo bakubireko ennamba zaabwe ziri wansi awo basobole okuba nga batambuza akasenteko abayita Eshadai Service International amakanda amakulu gali South Africa maserengeta ga ekkula ly'omwana kati no tegaba maserengeta omanye ensobi ennaku zino abantu gye bakola South Africa bayitayo maserengeta mbu maserengeta ga Africa si maserengeta maji ate omanyi kye tuyita obukiika kkono n'obukiika ddyo mu Uganda olutuufu Omuganda teyalina ekyo nti maserengeta mambuka nga bwe bakola
Northern region tuyitayo bukiika kkono ate Southern region tuyitayo bukiika ddyo ate mu west ne ati kati west tubirina ebyo mu Luganda tubirina east buvanjuba west bugwanjuba kati onimba otya ng'omugga Kiyira gukkirira gubogira omugga bugwambuka ate nno oli mutuufu awo notula onoofumiitiriza kuba guyita mu north webale nnyo kati omugga gusobola okulinya olusozi ne gwambuka obutaani akoko kakenzikiririzaamu abasajja abaganda baali bagezi obwakabaka bwa Buganda bukolebwa amasaza ameka amasaza gaali 100 lwaki ogamba gaali abatatwagaliza abafuzi b'enseena abakabbulu abasira nnungu abakanga abaseddekezi bagakendeeza kati twasigazaku 18 mu nnaku ey'ekitalo njogera saza ki na saza kiri baabatwalako buyaga ne bugangayizi ganunulwa musaayi bajjajjaffe baatabaala ne bayiwa ensanke ku ttaka abaagatwala bwakabaka kyobulina ate na bwakabaka bino bigavumenti byammwe abazungu bye batereezaamu bigavumenti byammwe nze si byange kyogamba bo bali awo bekyetwala bali awo no regions simanyi bikiwa abazungu bye bajja batwakaatikako obufuzi obw'abakabbulu kati akasajja ke bayita Apollo Milton Obote Opeto omulaŋŋo kaateekawo ssemateeka waako oba constitution gye katuuma ey'ekimpatiira Republican Constitution mwe kasinziira ne kakendeeza amaanyi ag'obwakabaka naye ekyo tekinnabaawo kaateekawo akalulu ak'ekikungo oba gye twandiyise referendum mu 1964 ne kaddira amasaza Buyagga ne Bugangayizi ne kagatwala e Bunyoro gano si ga Buganda kati gali mu Bunyoro si gaffe ate twogera lino si gaffe tulina ne Bugerere naye agenda abanyala bamwagala kati ndozolaba mbulira ebitundu ebyo Bugerere yogera ku Bugerere afuuse kina njero nkyogere ntya waliwo naye neddala eryanyo nono lwalita batesaza ddala ebabatwalako eryo ate kati eryo essaza lyo eryo essaza lyo abaagala okutwala tebamanyi nabwa byafaayo byakokisebo koki bamala kukola ndagaano bwali bwakabaka nga bwetongodde kati bwakabaka buno koki bwali bwakabaka bwetongodde naye omulangira Edward Keezeekiya Ndawula atuula ne Kabaka Mwanga basamuleka ekirevu ntende ku mmeeza n'agamba nange njagala nfaananeko abamasaza abalala mu Buganda mbegatako mbere wansiiwo jukira obwakabaka bwa Buganda nga bwatutumu nga teri kuyiwa musaayi nga si byakulwana si yaki essaza lyange ndiwe libere nga liringa abaami abalala b'amasaza nange ndi mwami nga siri kabaka wabula nga mbalibwanga ki ng'omwami atwala essasa omwami wa Ssabassajja nga nkiika emmengo ng'omwami wa Ssabassajja era endagaano bagikola mu mwaka gwa 1898 ekyaliwo endagaano ate emenyewaawo eyagikola yafa naye yali ekoleddwa obuwandiike weebuli teyali gentleman's agreement nti bayogera bwogeza kati nno wattu ku masaza era yagikola ne Kabaka Mwanga basamuleke baali bawandiika ebiseera ebyo kuwandika kwali kutandise okuwandika kwali kutandise abazungu bwe bajja kye basooka okukola kuyigiriza abantu abaali benkanamu ebintu ebyangu okuwandiika basobola okuwandika akapapula ne bateekako nti endagaano nze Keezeekiya Ndawula bwakabaka bwa Kooki buli wansi obwakabaka bwa Buganda nateekako n'olimu erinnya endagaano yakolebwa eyo basi mwami kyatwala essaza Kooki Kamuswaga omanyi Kamuswaga anti kakati abo nalaba bamuwadde enzirusi wembadde enzija kuba waliwo olugero olugamba nti awali omukka tiwabula muliro ebiseera ebisinga n'ekisigula ennyana kiva mu kibeere ennyana egenda okwesigula obutalya malagala ge bagireetedde beemanyi nti waliwo maama waayo ajja kugiwa kati ono ekimuleetedde okumera obwebindu ng'obwekiryo n'amalalala n'okutambula nga yenna akaada ng'omumeganya amazeemu ekigwo waliwo abamupika baani agiwadde omuliro
baani agiwadde omuliro abagamba nti agiwadde omuliro si baani agiwadde omuliro bagiwadde omuliro agiwadde omuliro abako emabegakaawo batongozezza Obwakabaka bamuwadde emmotoka eyakabisa ekyuli tebagiyeewo abaganda abeeyo batandise okusinza nti neŋŋamba oyo awedde agenze. Bino bibeera bintu bipange kubanga baagala kukendeeza maanyi ga Buganda, baagala kukendeeza maanyi ga Buganda mu ngeri ya lugenderezo. So bayitira mu nsonga ng'ezo ogenda okulaba nti esaza bweki akasajja akavuddeyo nti Kabaka w'Ebunyala simanyi Ssaabanyala Ssaabanyala gyali beeka namagye ndowooza okiraba niyo manyimu ekigambo ky'Olunyala genekimu ate nga nalumanyirawo aline abo omusajja n'atogerera Olunyala neŋŋamba mpaayo kimu oba gwomanyi kati nno ndowooza bizibu nnyo bw'agamba omwana namwa daso aba agambye omwana soda Lindako ate akyusa bukyusa erinnya n'aliva eri ebigambo olimi Oluganda abiva eri kati sisimu olwo ng'ali ku musisi sabo bosa temutwononera amannya mutuveeko agamu ku masaza g'Obwakabaka bwa Buganda tulina amasaza mangi mulimu Sese, Buvuma, Bululi. Yogera ku ssaza ery'Abeesiimu Kyaggwe olyoka oyogera amalala eryaba Abeesiimu Kyaggwe olw'okuba gy'ova kale mukama wange Ssekiboobo ery'Ekyaggwe eryo lyokanditeekeko kubanga mu butuufu oyo Ssekiboobo mukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda yabeera ssaabawa kati awoteekako amala ga Kyaddondo Busiro yange Kyaddondo ya Abe kubanga ye munayi mwakulidde baana ba kibuga Sebe tamanyi watuufu w'oluweero Mulemeezi be bali ennaka Mulemeezi lwaleeta muzeeyi abajjajja baabo naye baabeerabira omanyi Museveni kyemumanyiiko afaananako w'onolaba ebijanjaalo enkumbi eyalima ebijanjaalo esula wansi naye ebijanjaalo byo bisula waggulu nga byegulumiza biri waggulu biti kati ye Museveni omukulembeze w'eggwanga mukulembeze commander in chief kyonna kyonna whatever kyosobola okumuyita R001 kubanga ebitundu by'eluweero byandibadde tebiringa bwe biri tuveeyo obusungu olina bungi tugende ku ssaza lya Ssaabasajja ery'Ebusujju yenjagala tutandikire essaza eryo ebyafaayo byalyo bigugu bivu nnyo essaza Busujju kiriza nti bikulu nnyo byamaanyi bya muzinzi bijjuvu tebibuusibwa essaza Busujju edda lyafugibwanga balugave be baalifuganga naye essaza lino ekisinga n'okuliyitimusa ennyo nti ssemateeka wa Buganda gye yakolebwa eyo bayima mu Busujju ku mutala nnono kumpi n'emagonga eyo gye baakolera ssemateeka ati ssemateeka weeyo nakugamba nti ssemateeka owa Buganda tali ngono wammwe nti gikwate kutogikwata kutakwatibwamu yoyo bamukolere Ssaabasajja kasaazuuka ku maka n'asiima ngero liba etteeka kyekyo aba alyongeddemu kati Busujju Kintu bwe yajja mu Buganda eyo gye yakuba ekibuga kye emagonga era yatuula nnono n'akasozi nkakutuusaako n'okalabira ddala we yatuula n'abatwalayo ddi ebintu bino njagala tutandike ng'obyogerako nga tubirabako abanattu abali olw'eggwanga abali mu Uganda omanyi Bannayuganda tebagala ambulansi yaabwe era ng'obugamba mbu nze ngenda ava kuno ngende eri emabamba wansi okulambula bisubbi wamamizayo alabanga gweyejalabya bakuyita kwejalabya kati obalaba abazungu batusinga nnyo omuzungu ava atya mu Amsterdam najja wano Uganda n'alambula ebifo byawa nali ku iko kisangibwa ku mazzi wane bandaga simanyi entebe bazaani ezamugula webale nnyo olusenyi Sserwanja lw'abamamba naye waliwo ow'emmamba nga n'olusenyi Sserwanja talumanyi erinnya Sserwanja balituuma ab'emmamba naye liva ku lusenyi olwo naye omwana ali wano gali agamayinja ntebe zamugula mayinja buyinja bwega era n'ekitundu kyonna bakituuma Ntebe lwakuba nti mayinja ago ge walaba naye nga basooka kuyitawo mu Nyondo ne bagamba amazzi gaali tegatuuka wano kati gagenda bayitangawo mu Kyondo awo nawonna kati Busujju Kintu bw'atuukayo kituufu yabaga amateeka agatambulirwako naye erinnya Busujju Kintu bw'atuukamu yalabamu obugunjufu obw'enjawulo jjukira yali avudde mu masaza g'enjawulo kati nga
eno ebutambala asanze abantu baayo tebambadde nga tebambala bo babeera bayita buti abakulu n'abato kati bwatuuka mu busujju mbeera ki abantu baayo ate bo bambadde n'ayogera n'agamba abasujju bakira abatambala buno obusujju bukira obutambala ngoye kuba bo bye baayambalanga byabanga bikoola bya nsujju nga bye bebikka ku bitundu byabwe ebyebiko ntegeeza ebiko era kale waakiri bano bo bambadde ku basanze beesuulidde ebikoola eby'ensujju obusujju bukira obutambala batambula tebambadde wakiri beebiseeko ebikoola busujju erinnya lirijja busujju eryo n'atamanyi lyavaawo kati ate abamu tebamanyi n'omukulu alitwala lwaki bamuyita kasujju ye mukulu kyekitiibwa kiweebwa omwami wa Ssaabasajja n'agambangayambako okulamula manyi mu Buganda tewaba kufuga bula kulamula amulamulirako essaza ly'ebusujju kasujju tumuyita kasujju naye erinnya eryo lyatandika ku mulembe gwa Kabaka Mutebi we 15 kintu teyabiteekawo teyabiteeka wanti bino ebya Buganda buli kabaka n'omulembe gwe gubawo kye gutondawo kati awo kwe kukulaakulana kw'ensi ng'era ne mu nsi Uganda bw'olaba nti oli obote baba alina kyateekawo Amin n'agira ne Museveni n'agira bajja bagatta Amin n'alekawo ebisaawe tetukyabiraba gali omukka era abamu boonoona bwonoonyi kiringanga baana taata n'agula ekibanja naye bano bebajje ne balaga taata yali musiru ne bakitunda tuddeyo ku mutiisa kakati Mutebi we 15 bambi waliwo akavubuka katabanika akasoma nakatanza bakayita Kalali kasanga eno story egenda kukukwatako nnyo njiwulirize akasajja kaali kalunda mbuzi za kitawe waako kasoma nakatanza nikasinkana abasajja abakutta abantu nga babasibye ku miguwa nikabagamba mwe mubatwala wa baali bazize emisango naye ng'emisango gino girabika gyalimuuko tegyali mirambo kufunye akanda kikabakabuuza nti abakoze eki bazizza bwaki kalunda mbuzi agamba gwe omwana omuntu atamanyi na misango bibye emisango bimanyiiko kyotubuuza ngaani nti mumbuulire emisango mumpitire mugabe kibadde nga bakannyonnyola teyagala njigere ensobedde bano abapenzi obaka bebatamanyi nti ndi ku Expo TV nga bakannyonnyola nti baali bana kwaliko omu yali akutta olukoma omulala nga alina embuzi ye omulala yali ayiisa mwenge omulala yalina mbwa kati bano kiki ekyabatuukako ayiisa omwenge yali alina ekifo waguyiisiza ku muyiiro kati munnange omukazi n'aleeta omwana n'amuganzika mu kitooke omwana ono ekimuganzisa omwana mu kitooke agenda anywa ku mwenge omubisi ogwali busogolwa ono n'aleeta olukoma lwe n'alusiba awali omwana ku kitooke ate omulala n'aleeta embwa ejja ensanga oli yasibye embuzi ku kitooke munnange embwa bwe yajja newunya ku mbuzi esibiddwa ku kitooke omuguwa yaguzingirira ebuziza mu lukoma olwasimbiddwa ku kitooke ne lukuba omwana n'afa kati bonna babakwata abo eyaleeta olukoma n'aluteeka ku kitooke eyajja n'embuzi n'agisiba ku kitooke eyajja n'embwa newunya ku mbuzi n'ezingira olukoma ne lugenda lukuba omwana mu kitooke abo bana babagombamu obwala era babatwala ku kibuga ewa Kabaka Mutebi babasalire omusango kuba omwana yafudde akaala bwe bakanyonyola ebintu ebyo nekagamba naye temwandituuse nawa Kabaka nze ndaba omusango ngumalira wano wennyini nti tikatuwulire ekana kyekagamba kano kalenzi katu myaka gyalinga 14 nekagamba mubano bonna tebalina musango ebirina omusango y'embwa embuzi olukoma byebirina omusango embwa embuzi n'olukoma olwakuba omwana kubanga embuzi yasimatula olukoma ne lukuba omwana embwa yawunya ku mbuzi kati munnange akaana ne bakalekaawo nga babinyuma byekoogedde ne batuusa abasibe ewa Kabaka n'agamba kati guno tugenda kugusala tutya nga gutulemeredde
abasajja abaali bakutte abasibe ne bagamba mutusanze naye akaana Ssaabasajja tusanze akaana ne katugamba bwe kati ne bwe kati timugende mukampitire bakasanga kalina ku nsujju kalya naye nga kalina akasujju kakutte wano waggulu gwa kabeere bwe katuuka maaso ga kabaka yakagamba bwe kasujju be kubanga kali kalina akasujju we bakasanga kali ku nsujju zaako keeriira akasigo k'ensujju nga kakutte wano ku bbeere kabaka ne keewombeeka era okuva olwo ne bakatuuma kasujju bbeere naye kati baalisalako obusazi ne balituuma kasujju nga lyerinnya ly'obwami kubanga akaana ako kabaka kamusanyusa nnyo bwe kamunyonyola omusango guli ne kamusala mangu kabaka n'asanyuka n'akawa n'essaza essaza baalikawa era akaana ako kugambye bali bakayita kalali naye bakongerako eryakasujju bbeere kaali kaana kakasoma nakatandikolamula essaza ku myaka egy'emito ne kaliramula kabaka ng'akeebaza myaka gyadda kabaka mutebe 15 emyaka gye yalamuliramu naawe ogimanyi myaka gyadda nnyo wabanga ono mutebi wa 36 kati mutebi gwenyogerako wa 15 dda nnyo awe wava erinnya kasujju mugenda tandika otulowoza nti ebintu ebyo tebiriiyo ebyo byafaayo bya Buganda ate bingi nnyo nze ekyabibawa erinnya kasujju lyali bakasajja ako kalina okusujju wano bakatwala kalina bakasanga kalina nsujju zaako n'okukkuta tekanazikkuta nebakagamba kabaka akuyita ate kabaka bwakuyita towagamira ozitukirawo ng'eyatega ogw'ekyayi otuukeyo ogenda olabe empologoma kyegamba erinnya kasujju awo eryava nerabiranga kati yewe essaza aliramula era okuva olwo essaza eryo baaliwa baalugava okuliramulanga era kasujju mukulu nnyo mu Buganda kubanga abalangira abaana b'engomba bakulira wa kasujju omanyi lwaki bakulira wa kasujju kigenda okugamba nti kubanga bayinzanga okulwanyisa kitaabwe bayinza okwewaŋŋamya ku Namulondo ne bali weebale nnyo ne babatwala eyo era bayitanga kkomera lyabalangira kasujju nga yakola ki yavunaanyizibwa ku kusiba abalangira babasibanga busibi ebyo nakati bakyabatwalayo bize bikyuka era olwaleero amaanyi g'akasujju nago gakendeera nti kati ekyo tekikyalabika oba tonafuyizaamu sinafuyiza ebintu bingi nnyo wano mu Buganda oyogedde mazima era nze esowaani nyiyita sowaani n'ekikopo nkiyita kikopo ekijiiko nkiyita kijiiko n'ekitiiyo kitiiyo ye waliwo okuŋŋambye wali byali zitwalibwa baalugave naye nga kyava ku mwana oyo kuba yali walugave kalali mwana wa Kasoma Nakatanza ow'emigadde jjukira Kasoma Nakatanza siga muba olugave siga muba olugave Kasoma Nakatanza emigadde bw'ogamba lyali kitegeeza lyakyuka kati abalitwala kati n'aliramula ayinza okuba si walugave si kakasa naye nga kyakyukamu kati omuntu yenna asobola okulifuga Ssaabasajja asobola okusaako ow'empologoma nga muganda wange omwana sodo alimpemu nolisobola olwaliramula baliwe abe walugave tuli wano tweruma abe bebalamulanga ayagala zikanoni nikoni ebintu bwebityo kompyuta simanyi ebyo muwe emmotoka windows emmotoka nembadde sinamulaba naye muwe baisikiri ajja kugifunaayo baisikiri ezo nnyo pikipiki ezo kuno obugaali singa busiketi kuno obuntu bwemuvuga buno si bwaga nekivubuka kyanziba essimu nga kiri ku kantu ako nekidduka owa siketi yakubba owa takisi yakubba nze mbonye kyajja kikamuka kyekuta okumotoka kiki kumbe kyagala kunziba kyakubbanga oli mu mmotoka ndali mu mmotoka nekwata ku takisi tomanya kibeera eno mabega nga kyekute ku mmotoka mu jjaamu wekyalabako waazi nga kifunye akabanga nekijinyakula nekivuga akasiketi nekiyita mu pakeeri ate naddamu ekirengera toddeyo busujju naye nga busujju otegedde lwaki bamutuma obusujju awo ndi kulayini kakati era notegeera lwaki aliramula tumuyita kasujju eyasooka amannya ago bwe gato gegajja naye embuga y'akasujju enkulu eri Mwera omanyi si Mwera wabula Mwera tulina Mwera kiri mu Busiro Mwera
y'embuga enkulu ey'Akasujju era nakyo kyalo kirimu Busujju. Busujju olimu district. Abamu bansobera tebawula Kasujja ne Kasujju. Oyogedde ensonga. Kasujja yaaba wange ye waawe yafuge alamula ekika ye Wakasoli alamula ekika ekya Engeye. Ngaffe tulina Namuguzi. Ngana mwe mwina Namuguzi erwadda Buganda Namuguzi. Yajjawo Ssebuganda Namuguzi erwadda Ssebuganda. Ssebuganda kubanga alinnya lya Ebyafaayo yali mwana wa kintu yamutuuma erinnya Ssebuganda. Nze nabujja omuyita buyisi Ssebuganda kintu omwana bwe yasooka okuzaala yamutuuma Ssebuganda. Erya Namuguzi yalifuna lwakugula bintu yagenda e Bunyoro n'agulayo enkumbi ne bagamba nti abaamulengera Abaganda nga azze kuno ne bagamba nti omusajja afuuse Namuguzi yaguze ebintu yaguze enkumbi mulabe yaguze ebifumu yaguze ebintu bye yagula mwe mwava erinnya Namuguzi. Naye ng'omwana oyo yali mwana wa Ssebuganda. Namuguzi oyo amanya g'Abaganda gatandise okufuuka ag'Abachina. Bagamba Omuchina azaala omwana asula essaniya ku ttaka nekola chinchin omwana alera chinchin akajiiko ne kakola eddoboozi. Naye bituufu ebyo mbiwulira nange Abachina olaba nammwe mwogedde ebyamuli oli yagula ne mutuma Namuguzi ono alina Akasujju ku bbeere namutuma gundi ate kisobola okubeera ebyaffe byalingawo era byakolebwanga ng'ani abiraba era abiwandiika. Bajjajjaffe yanti ensoma ey'edda y'engeri yali ya informal mutula ku kyoto awo. Abe yangamba agenda ateekamu n'ekyoto ng'ojja n'otuuza abantu wano n'otandika otugerera engero. Ekyo kirinako buzibu. N'angamba agenda aleeta blackboard era olulimi Oluganda aleeta blackboard otuuse tulyoke tulubaviire ku ntono kubanga abantu omuntu ayinza okuwandiika okusiika ate n'awandiika okusika. Gyebiri towakana ne Abe mulabe empandiika ye Oluganda lumutawaanya. Abe yakaze Oluganda akyali. Byafaayo ki ebirala ebiri mu ssaza ly'e Busujju kintu bwe yagendayo n'atondayo ssemateeka eyo Busujju abantu baayo omwezi bwe gwabonekanga tebaalyanga kyakiro. Oyawula ekyekiro n'ekyeggulo olaba nga tonnayogera kirala mbadde sibyawula ekiro n'ekyeggulo naye bw'ogasseeko ekyeggulu omutima gulina kye guŋŋamba waliwo kye yaŋŋamba kiki tugambe saawula kaŋŋambe saawula kyakiro na kyaggulu. Ono tayawula kyakiro na kyaggulu. Mwomesa musajja mukulu ng'ejjembe olina emyaka emeka ndeka mu birundeka kati mwomesa Oluganda banyonyole omaye ng'obutambo bwezi tebwezitandika mu birundeka banyonyole ekyekiro n'ekyeggulo. Kaakati ekyekiro kikoma ku bafumbo. Watali mufumbo totega nate onookiriyo. Abafumbo bwe bali emmere ey'ekiro. Ekyekiro saagala okyose bigambo ekyeggulo buli omu akirya n'abaana abato mu nju balya. Njagala Abe abasegomba sembeze ekyekiro ky'abafumbo. Njagala ontegere bulungi. I'm for the greeting. Ekyekiro ky'abafumbo. Abaana beebase. Kati ekyeggulo kiriibwa bonna. Abaana nabo balya ekyeggulo naye bwe bakoma ku kyaggulo lwaki togonzagonzaamu olulimi n'oteeta olulimi ati ye mwagala aba mulembe guno atayagala ŋŋambe njagala bayige saagala bajje mu comment section ate bagambe Abe ekyekiro n'ekyeggulo kyekiro. Kakati ekyekiro kiriibwa abafumbo bokka omwami n'omukyala. Kyaka ekigambo okulya bwe ngamba okulya era tulya mmere. Kale nga bagenze ku ssooliro okwesa empiki okukasuka ebizongoma mukayiggwa kati awo era ndowooza kyawo ofunye mukayiggwa okukala okubuuka egguuliro nga bali ku bbuukiro okubuuka eggologootiro kyekimu byonna bisooka mbadde manyi gologotiro kati abasujju bano abasujju be bantu b'e Busujju nga bonogamba bannakyaggwe bannabusiro ab'e Busujju babayitanga abasujju era babajjako olugero nti basujju bandidde abuulya Lubinga. Lwaki? Kubanga Lubinga wa Lugaga ate nakugambye nti nna
abolugave be baalamulanga bo kimuyita okufuga essaza eryo kati lubinga linnya lya baalugave kati bw'ogamba lubinga nti nno abantu b'e Busujju bano nno bankoze bwe bati tekiyinza kuba kyangu nno kubasalira ateekawo kano gyenva nga omuzadde bw'agaanira omwana we tamulimba omwana we tali bw'atyo kati bw'oloopa lubinga nga w'e Busujju nga yalamula essaza Busujju ogamba nti omusujju ankoze bw'ati kyangu lubinga okuwakana kuloopa muhoozi wa tibuhabulwa okubya omusomaali ogukubidde ddala wengwagala tuveeyo tuve wano omwezi we gwayakanga abasujju ekyekiro tebaakiyanga lwaki baalinga bassa ekitiibwa mu nnaku ze tuyita ez'obwerende kubanga baageranga gusemberedde okuboneka bo ne beteekateeka ebintu byabwe tebalina mulimu gwe baakolanga gwonna ng'ogyeko obutale kyakiro baawumulanga ennaku 9 era ezo ennaku ze baawumulanga ze zaayitibwanga ennaku ez'obwerende naddala abo abaalinga mu bibuga bya Kintu Nnono ne Magunga okussaamu ekitiibwa ennaku ezo kubanga n'ekintu yaziwummulanga baali bazikolera ki ekyazifuula ez'enjawulo ezo ennaku zaali zanjawulo kubanga Kintu ezo ennaku yawummulanga talina kye yakolerangamu era Kintu ne bwe yabula Kintu teyafa ekintu era otegedde ensonga lwaki Kabaka tasula mu Busujju yeeyo yennyini kubanga Kintu tafanga akyaliyo kati eri wabaayo Kabaka waayo ddawo kinoganye bulungi omuntu akitegeera Ssabassajja Kabaka tasula mu ssaza ly'e Busujju olw'ensonga nti essaza eryo Kabaka waamu naddala mu kibuga Magonga n'Ennono mwali era tetumuyita Ssekabaka tumuyita Kintu n'Obuganda bwonna mu masaza gonna tumuyita Kintu yabula bubuzi tumuyita Kabaka lwaki bagamba nti lwaki mumuteekako nti ali mu ssaza eryo lyokka okubulawo kwe kwabaawo mweri essaza mwe yali yabulira mu kibuga kye ky'e Magonga era kyova olaba nti tukimuleka kateera gye yakuba ebibuga bye amasaza Kintu ye Kabaka yatambula amasaza gonna ng'agenda atambula alambula abantu naye essaza lino lya byafaayo nnyo Busujju kati ate oyongedde okumbuzaabuza yali muntu ati fasiti nga bamulaba nti wuuyo Kintu yali muntu n'amala n'abula yali muntu naye baalabiraawo nga abuze yavaawo yonna kwe baŋŋambe yava eno mu Abisini ku lusozi mu mountain erigoni eyo yayitirawo buyitizi Masaaba yava Abisiniya nga bw'omanyi eŋŋendo ez'edda baatambulanga nnyo yayitako eyo yayitirayooko eyo Masaaba naye nga yava leero gye muyita Ethiopia era z'Abaganda ensibuko yammwe eri mu Ethiopia nedda ekimugjayo ajja kulwanyisa Bemba kigambibwa Kintu yasooka kubeera muno n'awaŋŋanguka naye entalo bwe zibujja abamu badduka kati yaddukamu muno n'agenda naye abamu bwe badduka tolowooza nti baba baddukidde bwerere babeereyo nga bateekateeka olulumba bajje bafugaze yaleka obwakabaka bwa Buganda nga weebuli naye nga Bemba yabulimu ate nga Bemba aliisa abantu akakanja era mu bufunze Bemba ye Ssekabaka wa Buganda eyasooka Bemba ye yakomekereza oluse lwa Ttonda era ye wa 36 waliyo oluse lwa Ttonda ndikoma wano n'enduba wanako Buganda yadda wano manyi yajjo eno Buganda okutandika okuyitibwa Buganda olwo etandika ku Kintu ng'amaze okulwanyisa Bemba era amukubye enfuka Bemba ye yajjako obwa Ttonda Bemba ye yakomako oluse lwa Ttonda obw'obutonzi obutondebwa obw'omulembe omuwawa ubwo tuyita omulembe omuwawa era gulimu nagwo bakabaka 36 Bemba ye wa 36 era obamanyi kuba kati waliwo Bemba Namusera Mudandali waliwo abo ba Lubanga asooka Lubanga owokubiri waliwo Batonda waliwo nkulojere Bantegera Lusiri Buganda eyo wa 33 waliwo Babukulu Kimale mpaka Etumbali bonna baali bantu abo gye tusomusa ate gye tuyingidde kuba ndabanga bavudde mu kusengendo nabulamu tuyingidde baali bantu
naye ate ngabo tebannabaawo waliwo n'abasooka okulamulanga bo balowoozebwa nti gyalina misambwa. Sengulenze nkomyawo Busujju nze ogenda kunzibiriza. Nkukomyewo Busujju. Ssaabasajja tasulayo. Kabaka tasulayo. Lwaki tasulayo? Kituufu. Kabaka tasulayo Busujju olw'ensonga nti kintu ono olw'okuba teyafa era Abaganda bakkiriza nti kintu mulamu, kintu ayinza okuba ng'ali mu kibuga kye. Eri akabonero akakuba kakati engero zo tuzinyumira. Eri akabonero ak'essimba akaali kaboneseewo ketuga omuntu koyinza omulaga n'omugamba okusinziira ku kiryawo kintu mwali. Akabonero akasooka akalaga nti kintu mwali gwe bwe weekanga ogamba oti nze kati ndi Kyaddondo wano omwami ono ali Busujju. Anti okuba nti nno yali mu Busujju tekitegeeza nti abantu b'Ekyaggwe tebaamanyanga bikwata Busujju bifaayo. Munnange buli kimu baakimanyanga. Eri akabonero kati nga Ssaabasajja ogamba nti Namulondo eri wano. Eriyo kale ekintu eky'okuwanga kyonna. Ngereze ku Kabaka Ronald Mwera Mutebi owookubiri asula ludda. Simanyi gy'asula mpulira bbanda simanyi oluyo olubiri. Kireka ye wali olubiri lwe. Simanyi gy'asula. Ekirekawo asula. Kati kitegedde. Kati oyo Kireka ali mu Kyaddondo. Naye bw'alamula ab'Ekyaddondo bw'abanga alina ky'agambye kiyinza okugana okutuuka e Busujju. Eri akabonero ak'ebyobuwangwa. Kuba kati nze nina eri ewaffe mu Kyaggwe awali omuti gwe bajja ne batemako nga bazimba amasiro era ngamba nti awo baŋŋamba Kabaka yali ava yawummulirako ku kyalo Kasubi. Ekyo kituufu empagi Sserugattika. Kati naye Busujju ate n'ekirala Muteesa yakulirayo ddala Kasubi. Bayidayo bandaga n'omukyala eyazaalisa abanaalinnya omuzaalisa wa Kabaka. Omuzaalisa wa Kabaka oba ngamba maama we Namasole n'awakaawo wennyini baatulagawo n'omukyala we baamuziika. Watuukirawo ddala wennyini ku kyalo Nsanvu kiri mu luka gw'e Malongwe. Okitegeera mu luka gw'e Malongwe mu disitulikiti y'e Bye'Ssaza Kyaggwe manyiiwo manyi obulungi we wali kumpi waliraanye n'ejjinja luba baliyita bateera ejjinja eryakyamya ekkubo kuba ne litta n'omuntu nga waliwo omusangwa sinaba lubaali manyiiwo. Kati naye Busujju waliwo akabonero akalaga akasigalawo ng'ekijjukizo nti awo we baagazeetinga weekali. Era bw'ofunanga akadde njagala mutwaleyo waliyo omutaka waayo akuumayo wango bamuyita Mwanje agenda kukulambuza ne mu nju yennyini eya Kintu bw'otuukamu era akugamba nti tugeza nayogera ekigambo Ssekabaka muno Mwakabaka abaamu ng'alamula Kintu abaamu Kintu Kabaka Kintu si Ssekabaka Kintu era ye si Ssekabaka. Ye si Ssekabaka. Wengera ku makya n'engamba Obwakabaka bulina Bakabaka babiri baakoze ensobi Kintu n'onaaliko. Ate kati oba okoze ensobi olw'ensonga nti abulamula mulala n'aliwo mu maanyi ag'obutonzi mulala. Kati Kabaka Ronald Mwera Mutebi owookubiri bw'abanga bwe yali nga asikira Obwakabaka tomanyi nti waliwo Kabaka omulala gwe bamuteekako. Wakimanyako nti waliyo Kabaka omulala. Waliyo Kabaka omulala gwe bayita Juma Kateebe kati oyo ye Kabaka naye teyasikira Bwakabaka. Alinza okuddawo oyo Juma Kateebe Kibanga mu Bulemeezi akyali mulamu. Gyali lwakuba nti tayogerwako. Omanyi nti ensangi zino waliwo ensonga ezimu ezitavaayo nnyo naye nga waali n'owulira erinnya bayita mu bulamu bwabwe myaka gy'ennyini emitono atula Kibanga mu Bulemeezi owulira nti ebyo waliyo Kabaka omulala naye nga ye teyasikira Bwakabaka bula yasikira Mpewo Bisambwa Mayembe ye waali oyo Kabaka waali. Kati gwe ebintu ogenda bitugamba ddi nno olina nno omulimu munene ni munene ejja kudda ekina kyetagisa kubawandiikira ku lubawo ojja kubawandiika. Oyo naye ekirala kyowerabidde Busujju ekitake katusimbe Busujju sirina kintu kirala kye neerabidde okujjako kanjogere ku mugga gwe bayita Nyanzi. Omugga ogwo Kabaka tagusomoka. Omugga ogwo nategeezebwa abataka b'e Busujju nti Kabaka tagusala
tabusomoka simanyi kitogo kinene nnyo kitogo bade gugatta ku nnyanja wammala ennyanja wamala kati ate ennyanja wamala gyolaba ennyanja wamala yazaalibwa gaali mazzi buzzi oli yajja n'amazzi yava nageyo essese nga agasibyemu agaleetedde mu ddiba ne gamuyiikako bwe gamuyiikako ne gatandika okubimbira nga gagenda naye n'afuna omusawo nga tayagala amazzi ge gagende n'agakumakumira wamu awo era ge gafuka ennyanja wamala naye nga ebyo birimu amaanyi agalubaale oli yaŋŋamba seziba bamuzaala seziba bamuzaala uganda weyo mubeya abeya era ne baŋŋamba ssebo mbu oyimirira ku oli n'omugamba oli akusinga amaanyi onaakulya emizaale mingi nnyo ne lumansi yennyini bamuzaala ne mayanja yennyini bamuzaala mayanja asibuka jjinja kalooli tomanyi ti mayanja mulimu mayanja kato ne mayanja waswa yasibuka ejjinja kalooli ate mayanja kato asibuka wa eno Ssebuku migga mirongo Kabaka Kiggala ye yagizaala nomwannyina n'omukyala gwe nasanga bwe yasikira maama wa Sseziwa ne Mubeera waliwo ne wabeera ekiyiriro amazzi we gayiririra ng'omukyala aleeta omukeka n'ayalako n'atuula kati ago ge maanyi g'obwakabaka bwa Buganda ng'aleeta omukeka n'atuula ago ge maanyi g'obwakabaka bwa Buganda mukimanyi era n'osengula omugogo nga bakola olutindo baasala embuzi n'entaaba yali okuvaawo kyekyo kati nze era neewuunya abantu abamu bavayo ne bawakanya abanange ekyo tekisoboka kale gendayo naawe okikole sibula otekewo omukeeko tuuleko olabe ekyo kyamuzizza biri awo wankwala omanyi ono omusajja awakana naye yagenda n'alabako n'agagge naye eryo benkyawakanya eri engero zondeetera ayayaya kati ate bw'owakana mwezi engero kyetaga nkutwalayo obutwazi sengule siibula tetujja kumaliriza ate wama tunakubantuga utanyuka netujja kubantuga utanyuka bannange nze bwe mansiibula mbagamba nti mufune ku kitabo kye bayita olulasa oyiga olulimi Oluganda byayogera ebyafaayo bya Buganda mu ebiri mulimu ebisoko mulimu engero mulimu ebigambo ebizibu mulimu obulawula obumanyi obulawula onoonya okunvuma nti nze ate emmangalazi ogimanyi emmangalazi ogimanyi naawe simanyi buli abantu bavumala akukuba akama omusajja atakutaka bwonzi ka kintu kikulu yemmangalazi awuyita emmangalazi ate kino kye bagamba akasagazi kati ate ako kabakyala omukazi abeera nakasagazi omusajja tumuyita mmangalazi siibula omuntu wange mpozi tetunakwogera abange ekitabo lino fumbekero lya bisoko mulimu ebisoko maama ebitooke okuyolerana kitegeeza ki ekyo kankirikaawo embaga okukumba n'ebidaala kino kimpi naawe okimanyi kimpi okussa olubugo bagule ekitabo ebisigadde bisange mu kitabo katabwe Expo TV tevaawo subscribinga likinga commentinga sharinga si bonna omukutu baguyita olulasange gwa YouTube mugendeyo ne ku YouTube muteekemu olulasange gwamanya Oluganda okiwandiika nga bw'okiwulira olulasange tokikutulamu eyo ku mukutu ogwo mbaayo nayo kale mbadde simanyi olulasange baguyita omuwembe ogwo gwaguyize omukira gwa goonya ate ekyenkira ekibeera ku mamba abawomerwa emamba bawomerwa ekikira ky'emmamba yagakubba bigezo naye simanyi tojja kukiraba bakiyita akagiti ate omukira gw'ensonga akagiti kananayo akagiti bwona obwennyanja bwatuulanga mu butto ne busiika obusumina nze mbadde omwana soda mbadde sengule ebiri tuli ku Expo tubadde ne munywanyi Abba abeera awo emabega ng'akwasaganya ensonga zisobola okutuukako bulungi nnyo nkusaba okola ekyattendo ng'oyongezaayo obubaka buno sobolwayo ne munno asobola okuyiga ate n'engombo yaffe gamba to the world kawe togaana muno ng'alina kyekuba kati bino tugenda bituuma ebyafaayo by'essaza Busujju taata ate ogenda kumutendera Busujju kati bannabusujju njaga tujanjawaze olaba nange weebusiro njanjawaza n'owekyavu wuuno ono ajanjawaza n'owe bulemezi wuli ajanjawaza essaza ate wamutadde bulemezi
gamba ekyaggwera essaza ery'abeesimu lwaki sikuleka ku seeti nenkuleka Export TV to the world.